Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku lwaliro nze n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala nga bwe baliyita lifaanana litya. Olunaku lwaliro baleetedde kye bayita ekitengotengo. Baleetedde ekitengotengo olwaleero njagala tutunuulire ekitengotengo. Ekitengotengo ekyo ky'olaba okusinga kikozesebwa nnyo mu nsonga y'okukyalira ensiko. Abakyala, abaana abawala, ekitengotengo ekyo kirungi nnyo. Ebitengotengo biwera ku bya mirundi ng'esatu ena, naye ekitengotengo ekituufu ky'oteekeddwa okukozesa ku nsonga y'okusika olina kukozesa ekyo ekirina obuggwa kwennyini, ekirina obuggwa ku kitula kwennyini okwo ky'olina okukozesa kye kituufu. Mulimu bingi, mulimu ekitalina buggwa ku ntula nga kirina obuggwa ku bikoola. Kati ate n'osanga kino nga ky'obuggwa buli kwennyini okwo kwennyini ku kitula ekyo nga kwe kuli obuggwa obufumita oba olaba ndowooza okiraba. Kati ekyo oba olaba obwo obuggwa bwentegeeza, ekyo kye kibeera ekituufu okukozesa bw'agenda okukyalira ensiko, agenda okukikozesa ku nsonga y'okusika. Olina kukozesa ekyo ekirina obuggwa ku ntula kwennyini okwo. Ndowooza okitegedde bulungi nnyo gwe wenna omwana omuwala. Ekitengotengo ekyo kirungi nnyo ku nsonga eyo. Ndowooza tugenda kutunuulira ku nsonga eyo ey'okusika olw'ensonga nti tusinga kikozesa ku nsonga eyo. Kirungi nnyo ku nsonga y'okusika nnyo. Okikola otya? Okifuna bulungi nga bw'okiraba nga kyengedde. Okifuna bulungi osobola okiteeka wansi w'essigiri oba mu kyoto. Bwe kimala okujja osobola okukiggyayo n'okiyuza mu makkati n'otandika okkikwatamu nga bw'osika ku nsonga eyo ey'okukyalira ensiko. Oba osobola okufuna obuveera obwa white, obuveera nga busatu n'okiteekamu, oteekamu oba bibiri oba bisatu oba kimu, n'oteeka ku mmere waggulu, ng'emmere omaze okisaanika bulungi nnyo. Kati kyo kiteeka mu buveera nga busatu n'obusibako bulungi nnyo n'okiteeka waggulu ku mmere. Ku mmere n'obikkako essefuliya. Kati ojja kiraba nga kiyidde bulungi nnyo. Bwe kiba kiyidde era osobola okukikozesa ng'okikoze bw'otyo ng'okisibidde ku mmere waggulu n'okiyuzamu makkati n'otandika okukikwatamu nga bw'osika. Kikola bulungi nnyo, kijjayo bulungi. Abalongo bava naddala abaana abato babikozesa nnyo abaana abato mu abatandika, ng'otandika butandisi. Naawe omukulu osobola okukikozesa lwakuba abasinga okkitya bakitya nti olw'ensonga kirimu akaluma, kiruma, kibalagala, kirimu kiruma, kizimbya. Osobola ozisika ne zizimba, naye ekirungi zimala ne zikkakkana ne ziddawo bulungi nnyo naye nga kizimbya, ng'olina kusigala ng'okikozesa. Ebiseera ebisinga abalongo abo nabagamba nnyo ng'obadde otandise okubasika. Ebiseera ebisinga ggwe gwasika gwabeera omukulu, tutunuulira nnyo ddagala lino ly'okozesa. Gwasika gwabeera omukulu. Olina okusika bulungi nnyo, olina ozisika ng'ozigaziya bulungi, ng'olaba nti nzisise bulungi, zijja kusobola okubikka bulungi ku mulyango, zikole ng'oluggi owantu waffe awo nga bwe mukitegeera. Ekyo kye bayita ekitengotengo ku nsonga ey'okukyalira ensiko, kikola bulungi nnyo. Nyagadde nkibalage ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala, mumanye ku bitengotengo byonna bye tulaba, kitengotengo ki ekituufu ky'olina okukozesa? Kyekyo ekirina amaggwa ku kitula kwennyini, kye kituufu. Ekyo ky'olaba okyetegereza bulungi, kijja kukukolera bulungi nnyo ku nsonga ey'okukyalira ensiko. Kikola ku abaana abatandika, nammwe abakulu kijja bakolera bulungi nnyo. Ng'omukulu tosikangako ng'otandika butandisi, kiba kijja kukuyamba singa onaaba okikozesezza bulungi nnyo. Mwebale nnyo kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.